gwange nzikiriza nkutegeeze nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Pulezidenti w'eggwanga Uganda asayininze bills mu mateeka 19 mu Uganda. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asayininze 19 bills into law. Bills 19 mu mateeka gumugana wange. Kitegeeza omuntu zagenda okubanga agoberera gwe ali eyo asinziira ku Yugi Updates TV. Ngenda kuba mbasomera bills ezo ezisayiningiddwako naye sigenda kuba nga nzivuunula. Tumanyi obudde bunaŋŋanya nja kuba nga nziddamu nga nzivuunula gwe mukwano gwange ali eyo naye kozitegeereko zimanyeeko gwe mukwano gwange bills ki zibasayininze, bills mmeka, biru kinaki zibasayininze oba okitegeera. Jjukira nti no Kenya luli yavaayo nga yeekalakaasa olwa bills zino zibali baagala obbasayiningisa zabaleetera okuba nga bagenda mu kwekalakaasa. Kakati Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, Pulezidenti wa Uganda, avuddeyo n'asayininga bills 19. Kitegeeza bazongeddemu mu mateeka gwe mukwano gwange amaze oziteekako omukono w'enjogerera. Mbalamusizzaako nnyo enkya y'olwaleero. Tumanyi nti nno tuliwo okubanga tugoberera Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu byaba agenda mu maaso n'okubanga akola, naye munzikirize ate gano mulemenga gasubwa nago okubanga nabyo bikwata ku ggwanga lyaffe kubanga ggwanga Uganda lye tuli mu kulwanirira. Naye nkutegeeza agenda mu maaso n'okubanga osubscribinga gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV. Baganda bange abali e Bulaaya, South Africa, Oman, Qatar, Saudi Arabia mwena mbabuuzizzaako. Abali mu America, abali e Jordan, abali e Canada nammwe mbalamusizzaako temuva ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mbategeeza nti mukola ky'amaanyi naye muganda wange nkutegeeza nti nno njagala ogende mu maaso n'okubanga osubscribinga so that gwe eddoboozi naye kugasa gwe wekaweka ligazeko n'ogwe omuntu omulala gwe tunnaba kutuukako gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Kakati bill ki ezisayiningiddwa gwe mukwano gwange ali eyo era ayagadde okibategeeza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti nze mmaze oteekako omukono ku bills zino 19 gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ku lunaku olwa Mande ng'ennaku z'omwezi 15 Julayi omwaka 2024 wali eri ku State Lodge e Nakasero. Manyi abantu kino tebakyawula. State House kyawukanamu ne State Lodge. Kati entebe ye State House. Zino eziri e Nakasero bazita State Lodge kubanga wo asulawo obusuzi. Kitegeeza emirimu gy'obukulembeze tezisobola kubanga giddukanyizibwawo awo just asulawo obusuzi kye tuyita State Lodge gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. So ku Mande nga 15 yasinziiraawo n'ateekako omukono ku biru zino zingina okuba nga nkusomera wammanga. Jjukira biru zino we zijja ezo ezimu ziyamba eggwanga oba okunyigiriza omuntu wa bulijjo. Kati ababa bakulembeddemu omukulembeze w'eggwanga nga bamubuulira okusayininga bills ezo baba nga balinamu ebigendererwa ng'ebyabwe interest ng'ezaabwe bo bye baba bakifunamu gwe munnayuganda nga tusobodde kukola kifunamu. Newankubadde bills 2 tezaasayiningiddwako bwe batyo bwe bagambye naye bills ezaasayiningiddwako ze zino wammanga: the Uganda Wildlife Authority Amendment Act 2024 yemu, the Uganda Registration Service tebirabika bulungi, the Uganda Registration Service Bureau Amendment Act 2024 n'endala the Registration of Persons Amendments Act 2024, the Uganda Trypanosmosis Control Council nayo yasayiningiddwa eri ku Act 2024 eno eri ku repeal. Ne wabaawo the Agriculture Chemicals Control Amendment Act 2024, the Children's Amendment Act 2024, the National Youth Council Amendment Act 2024, the Persons with Disability Amendment Act 2024, the National Women's Council Amendment Act 2024, the National Council for Old
Persons Amendment Act 2024, the Non-Governmental Organizations Amendment Act 2024, the National Liberty the National Library Amendment Act 2024, the National Planning Authority Amendment Act 2024, the National Population Council Repeal Act 2024, the Physical Planning Amendment Act 2024, the Value Added Tax Amendment Act 2024, the Tax Procedures Code, the Tax Procedures Code Amendment Act 2024, the Stamp Duty Amendment Act 2024, the Income Tax Amendment Act 2024. The following bills tezasayiningidwa ze zino wammanga: the National Commission for UNESCO Amendment Act 2024, the Higher Education Student Financing Amendment Act 2024. Kati ate ng'olaba muganda wange zino ze batasayininza ate nga ze zisingayo okubeera omugaso, omuli eno eya UNESCO, omuli neno ne High Education Students Financing Amendment 2024 ze zitasayiningiddwako omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tujja kuba tuyitamu tuzibavuunire, tubeere nga tuzibavuunire obudde tunaatuganya niwakuba kati obudde butuliiridde empinda gwe muganda wange ali eyo ampuliriza ekumira ku UG Updates TV. Naye nkutegeeza ngenda mu maaso n'okuba ng'osubscribinga, twerabira ku sharinga, twerabira commentinga, sharinga ne banno bategere ku bills zino ezasayiningiddwa empya muganda wange tusobole okuba nga tuli updated mu ggwanga gwe eyeekumira ku UG Updates TV. Mategeeza nti mikwano gyange mbaagala nnyo byansuso, mwebale kubanga mubeerako nga mutuwuliriza gwe ayeekumira ku UG Updates TV. Mwebale nnyo, tubaagala nnyo.